endobeso kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki endobeso Kale sebo aje. Hello? Kale sebo. Nakati assalamu alaikum. Ibwana mujeba libanange. Kale. Kakati oya kubidde simu nakubeera message njagala kukebera. Nina Hajjati wange mukyala wange. Hajjati? Bamuyita Hajjati Kamida. Kamida Hajjati yakumeka. Akirange yakubiri okuba naye nnyo kakati simanyi njagala kwekakasa oba ddala asiiba baŋŋamba tasiiba naye tukeera ku makya tulya naye ku makya daaku waffe bulungi netumanyi tusala magharibi manya tusala subuki ku makya tusala naye subuki misana nafumba bulungi tali waffe tusala magharibi isha zonna zisala tayitwako sokaye yarabbizo nazituukiriza naye baŋŋamba tasiiba waliwo baŋŋamba tasiiba kati mpuliranga nkibuusaasemu njagala nambika nkubuuzireho olina buuzi okikola nenkimaye ananga afaayira wanakulaga asiiba naye nga bagamba tasiiba nina baŋŋamba nti atasiiba kulimba yekoza bweka naye ngeri tugadde byonna bakamugulanafungu yamuwa ali taratibu taratibu bulungi talina problemu omwenda akuzikusa azizikuka tusaaliko begayizire alulagegayomungu tasiiba anti ayinza okuba alina ekirwadde ekimugwira ate ate naye ndibadde agambako kuluza ebbaasa endibbaawo endi mukwano gwange balwakulamuŋamba nenkimanyi oba tusobola okiyijjanjaba ne tukijjanjaba kati obadde oyagala kumanya kyali njagala asiiba tasiiba kati n'essimu ye gye wampaddaaki toseka muganda wange byebisekerwa ndalasi anti kakati Haji wandeteba mbadde njagala kumanya essimu oba ebadde ki Haji nkuwulira nkuwulira bulungi kumanya oba kikirimu haramu okugenda okulobesa omukyala nga Hajjati bw'atyo sisuubira tekirimu haramu kirimu kirimu sipapa yonna okukyakayina buli kintu kale n'essimu yo Haji etawaana naye kale katugezeko Hajjati yani Kamida kale Amida Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wanje? Walaikum salam. Hajjati nga kiki nga wewe okyebase? Never. Never say. Hajjati njagala kutwalako ku lanchi. Ate musyawo mama. Musyawo mama. Hajjati naawe olowooza ngenda kuddaawo kukulangirira nti Hajjati teyasiiba oyinza okwagala okunyonyonaga nga teyasiiba Hajjati n'aliirawo watali bantu Hajjati nze ngenza okugamba gomanyi nakutegeera wanje nakutegeera just nze ngenda kuwa surprise sibaddeewo naye nakomyewo mungi sijja kubuulira nzaani naye just surprise
sisobola kubula nti surprise ate tebayogera nti nze gundi eyeba surprise. Nja kugirinda. Kati njagala kutwalako ku lunch tunyumyemuko ze toneraliikirira. Nkusangawo. Mba nkufuna ntya? Anti nkukubira essimu nga tumaze okutegeka yo lunch ogikkiriza oba togikkiriza? Terina buzibu ngikkiriza. Nkutwale wa oyagala ki? Hajjati njagala nkukolere surprise nawe wankolera bingi. Ntwala yonna gy'ontwala nze wendi. Anti kakati nina okubagamba bategeke. Njagala okuwa surprise. Ondabeko nze surprise si byogenda okulya kubanga Hajjati nkwebaza bambi wankolera bingi naye olabika wanneerabira. Era kituufu nakwerabira. Nsenza kujjukira. Kakati tukoze tutya Hajjati? Gwalina okumbuulira kubanze wendi wano. Anti kakati kiki oyagala bakutegeke? Bategekereyo kw'oluwombo. Nkapira awaako. Tutuukayo n'okusawa 7 zennyini. Sikiinaamu buzibu nze bwembi. Kakati Hajjati onasooka kusaala oba? Ate nga nsaala biki saasiiba ate mba nsaala biki oyagala nkeme Allah. Nze mbadde manyi wadde tewasiiba osooka n'osaala. Teri byakusaala saasiiba ate ngenzire mu kusaala. Kati oyagala kapiraawo naki? N'oluwombo olw'ebinyeebwa. Tebyo ebyo byokka? Kozi ne kalumonde. Lumonde omuzungu oba omuganda? Omuganda wa wano. Basiike Hajjati? Saagala siike. Naye Hajjati ogenda kwewuunya nnyo ogenda gamba naye bannange. Amazima. Hajjati salamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati tukwatagana Hajjati. Nkali mutabani. Hajjati. Wanje. Haji ali ku radio yogera ne mukunja mu ndobeso akukute n'okusiiba tosiiba ogenda kulya sebo. Ne Kamida sife tukulaba tosiiba wabula Allah subhanahu wa ta'ala yeye akulaba kati gojja kusuula weebuzeebuze olowooza nti omwami wo bw'aba takulabye ne Allah aba takulabye. Naffe nyini kakufumya basibuusi kakuliziza ebyendera jjajjaawo. Banna kalumondi n'oluwombo lw'ebinyeebwa olwo ekinda buli kyemuzika ekisinga mbite ffe mu banendobeso mugiwulidde Hajjati agitumenye. Tuwe kumanya ati vitu vyodini hivyo tunajitaka yaji ativaika umbuka mpaka mkate vitu hivyo kati haja uke yade kita mazima ya mani atiwe wakikola asia ana basi hivyo ono dije maike na kazimewa nange haja kiazini yenye okuwanga tasiba atechenda vya lazi koluwombo lumuwomera olw'ebinyeebwa nebu mondo ono kuganda ono dije omanye okubeera ng'ogenda kulya luwombo lwa binyeebwa. Mama namo ndibezi wange. Ennyama. Nkubulira Hajjati yandirinze ebyali nsiiwo. Yandibadde ayogera amazima nti ndi mulwadde babiki naye ate okulimba. Naye ate ne Haji naye olwaira ekisiibo kifudde kuba atemye mu kisiibo. Agambye ekyo kirimu haramu aramayini. Naye kike kifudde. Wange. Haji. Omuwulidde Hajjati. Alnange ate nkuwulire ajakula byabulire
kugira ko kisibuka awo bele ndio bya ko nda ku ko ko baya yo kaje ya ba mu ya ba Allah bamulengera ne ntire ni ne ndio ya kamida abera kamida ne kamida atuuno ya ko amanya definako nyone kabera mwana wakatumenye muganda amazemu amanyi kubanga ate lwaki tasaala oba ng'osoza okutasiiba saala naye n'okusaala ku mulemu alimba naye atutwaziza nnyo ng'abakyala naye abakyala abamu edda balyanga ebintu mu biyungu nga bw'owulidde omukyala oyo naye nze ndaba nti okusiba alla yennyini yabankulaba gwe nga ggwe ate kiba mu nninayo ggwe kiba ku mulala yenna tekiri kwagikasiwe kiri kwagwe kinnankoni osiibye omwana wonakauka omwana wokaalo ogamba otya yendi munna lwalolizwa kagakimukunja ate notagulira kubaja kuluwombo nawe ako